Kale okusubscribinga kikakatako era libera katala noba ng'otweyungako. Abamanyi beeyungako mukutu gumu guno era ne baneegattako ne tukola olutabaalo. Nabagamba kati nsonga za kukyusa gwanga, kukyusa Africa, omuzungu kyayita telling the African narratives. Awe tuli tugenda kutabika ng'emboozi zino mu luzungu ne mu Luganda. Bw'ejjanga ya luzungu giwulirize nga bwe bezze, tofaayo. Oluzungu luli olwangu lwe bayita is and was, lwe tujja okutambulirangako. Kakati waliwo okuswala okwabaddewo era bannanga bakola surprise, mbasaasidde kubanga surprise zimenya omutima ate zirwaza. Lwaki nkyogedde bwe nti? Wiiki ewedde waliwo n'omukyala gwe bayita Sharifa ow'omukutu guno gwe bayita weewunyisa omwagalwawo, mugumanyi. Emirimu gy'akola gyagenda nga yeewunyisa abaagalwa b'abantu. Bangi bafunyeemu, bangi babadde so disappointed. Olaba abantu be bagenda be kyova naze saagala kola surprise era nze nkugamba nti gundi nzija. N'omanya nti nzija emintu y'okozaawoza simanya surprise ng'omutwale ze sibitegeera. Lwaki? Kubanga mba newala disappointment. Omuntu omukwatirawo sente zo n'ozimuwa, munange naakudisappointinga n'olumwa. Kati ffe otalaafiya, Katonda akuyambira eyo. Okitegeera? Katonda akuyambira eyo, afiya n'ekwatirayo, omuntu n'akwagala, obulamu ne butambula. Munnange, ensonga yabadde bw'eti. Rachel Namiro ye muyimbi gwe babadde bagenda okwewunyisa omulundi guno. Abadde ng'abeera wano e Kampala, naye ng'alina boyfriend ali mu ggwanga erya Amerika. Boyfriend oyo ye Jofule. Jofule agenda akwata ssente ze, agula keeki, agula ebimuli, agula ebirabo, agula ekirabo ekisembayo. Jofule yakutte kawundo $4,000,000 n'agiteeka wali ku mmeeza. Awamu bwe bukadde nga $50,000 bwe yabadde akutte ng'agenda kuinvestinga mu Rachel Namiro. Sharifa teyabadde mubi ng'atikka nnago yonna ng'agitwala, agitwalira Rachel Namiro. Bw'atuuka wali Rachel Namiro bamugamba aha, omwagalwawo akuweereza ennago. Rachel Namiro n'asanyuka mu kavidiyo bedda mbiraba. N'asanyuka ne yeeyagala n'ajooga. Ng'emmotoka empaakinze maaso, ndowooza mugira efaanana y'emmotoka omukulu oyo ageza kuba nga bibateerayo Uncle Davy. Ageza kuba nga bibateerayo Uncle Davy. Munnange, emmotoka yabaddeko ekigambo will you marry me Rachel Namiro. Kitegeeza omuvubuka ono oba omusajja ono Jofule abadde yeeteekateeka kuwasa Rachel Namiro. Naye nga bomanyi nti e Uganda obwenzi bwafuuka buzibu. Abantu abantu bwakyenkana ky'abantu beenda, abandi e Kampala beenda muganda wange. Rachel Namiro yaswadde oluswala olutabangawo ng'ate ali mu kamera live. Rachel bwe yatuuse okuteebereza, yateebereza mu linnya lya David. Omanyi okuteebereza nti David yakuweereza ebirabo naye nga bivudde ba Jofule. Nakuwulirira Jofule nga yagala okukaaba amaziga. Bambi Jofule namusaasidde nnyo, yagambye mutuufu nga muwadde bintu mu mbeera ya COVID ono. Rachel buli kyasaba nkimuwa, ssente z'asaba nzimuwa, amasimu ga iPhone gonna nga muwa, mupangisiriza ennyumba, buli kimu nkisasula. Ennaku musajja mukulu Jofule gye yayogeredde mu butuufu namusaasidde. Naye ndaba omusajja nga yabadde akubye ebbali. Maama nnyabo. Eyasinze okuswala yabadde Rachel Namiro kuba yatunda ebiroliro ng'amaze okukimanya nti bw'ateebye si yaleese ebirabo, ekitegeeza nti David ye yabadde ali ku mutwe gwa Rachel Namiro. Nakulabira Rachel Namiro ng'akoze mu bwangu, ng'abitunda tabitegeera, ng'aseka amajeemulukufu, n'agezaako kubanga yeegayirira Jofule, ng'akutte ekisumuluzo mu ngalo eky'emmotoka. Naye ng'emmotoka egenda, yatuse n'okufukamira bambi ng'asaba omusajja amusonyiwe. Naye ng'abadde yatuse n'okubuuza Sharifa nti mu butuufu lwaki olina empisa embi bwe ziti? Lwaki tewasoose kunkubira ssimu n'ontegeeza nti ojja
n'ogera muno ng'agenda kufuna ekirabo ekyenkaniddeawo n'otandabulako. Ne mutuufu Sharifa weeyisa bubi, nange si kaaki nabadde ku side ya Rachel Namiro mu mazima. Emaali gwe motoka kawundo ogimanyi gwe ng'omusajja agenda agiwa munno, okitegeera. Rachel n'agamba mutuufu nabadde manyi nti Maali evudde mbano abasumbuyi b'e Kampala. Oba okitegeera. Unfortunately, omusajja was so disappointed. Uncle Geoffrey nkubuulira nze bino ebintu sikyabikola, nze sibyagala. Bananga omuntu osobola okuswala, osobola okulwala. Era Geoffrey waaliwo n'entunusi mukuba manyi okubanga oli eyo. Abasajja babeera ebulayo balaba tebafuna kaboozi, babeera awo beekuba busabbuuni. Abeera n'omukazi ng'amwina e Kampala ng'amwekumidde amwagala bitya. Nga laavu yeyo n'agiteredde omwagalwa we. Naye munnange yabadde nze nkakasa Uncle Geoffrey tali kiddira. Kino ekyamutuuseeko ku Rachel Namiro, Uncle Geoff tali kiddira. Njagala kufuna ku Rachel Namiro njogereko naye. Njamunoonyaako. Mu butuufu Rachel n'atulirira Rachel nga yagala kaaba. N'atugamba mu butuufu singa kibadde ky'emmotoka mbadde njitwala ku mpaka. Naye omuniga yagambye, Geoffrey yagambye Sharifa, ti Sharifa oba njagaza emirembe gezobeeko ky'omulekera. N'ogeze mulekere emmotoka yange ne keeki n'ebisigadde ojja kundaba. Era yamugambe tikka keeki ogitwala ogenda ogirye. Kole kya keeki yo tugisale. Rachel yakuteeka simu n'agezaako kwewozaako omusajja. Omusajja talina kyawuliza, tayagala kumanya kirala yadde n'eki ekiva ewa Rachel Namiro. N'amugamba nkumaze. Rachel n'amugamba baby katwogeremu. Gaya alina omukwano eri Rachel. Naye munnange yabadde so disappointed. Ebyo nno bye biva mu bintu ng'ebyo nze kyovula nnaye. Nze nkuba afiya sikyekoya n'abantu. Oddawo n'owooza mbogenda surprising omuntu ne bijja bikuggwako ng'omuntu alowooza abantu balala. Kati Rachel musajja amulabirira amuwa buli kimu, naye olw'okuba nti ali wala ali mu long distance relationship. Okitegeera. N'olira okunyolwa okwabadde awo. Oba okitegeera. So byebyo ebya Rachel Namiro okuswala okwabadde wali ng'atebereza omusajja. Yaddaage ebintu by'ensi bizibu. Osiriikirira oba Rachel bo bonna n'oba serebu bw'oliko n'amaanyi. Naye ne Sharifa oli mubi. Sharifa walabisiza nnyo munno kubanga Sharifa baakugambye nti munnange nawulayo nga lekyakwegayirira bambi vidiyo togiteekayo togisaasaanya. Naye ng'emaze okuluma ku social media kwonna ng'esaasaanya buli wamu. Nabadde nnyo ŋŋanyo biraba ebyo ebintu naye munene ngamba wayi kantwala obudde mbirabe nja kujja mbibanyumizeemu. So nolwekyo mmwe abakola surprise gikole nga bw'osuubira n'ebinaagivaamu kubanga omuntu abeerawo ng'akwagala. I'm sure Rachel Namiro omusajja ono amwagala olw'ebirungi by'adde amukolera. Naye akoobwenziko kasigalamu. Ate bano munnange ndozeega gye bali baserebu. Baba n'abagambako bangi ovala baserebu abeera awo n'asiraana obulamu bwe bwonna ng'alemeddwa okufumbirwa, naye olw'okuba nti tebasalawo balinga minzaani za mbizzi nabo ne bikusobera. Kati ono David ali eno zampepetta, Geoffrey alira muweza akamuome na buli kimu ekyetaagisa. Kati ali awo Rachel Namiro ali makkati, Geoffrey ali wala. David ndoza yakimala ekyamangu wano. N'osobera n'ogaba bannange ye kikyo kituliko oba okitegeera. Nja kunoonya ku Rachel tunyumyamuko ambuulira experience ng'omuntu gye yayiseemu kubanga this was so terrible. Okitegeera and so horrible kubanga Rachel ekyakutuuseeko mu butuufu emmotoka n'emuyita mu ngalo n'egenda bwenti nga ndaba ne ŋŋamba woowe. N'esaasira mukazi wattu bambi. Kibi nnyo naye ebintu bya surprise si birungi. Muno bbira akasiba omugambe enzirusi bagireeta ekyo kiggwe. Naye kati ogenda okukola surprise n'olumya munno naawe ne weerumya. Ate munnange n'olu surprise nogira mu timing embi. Asobola okuba nga Rachel abadde awo nga ateekateeka kwagala musajja ono ng'agenda mwagala for good, ng'agenda mwagala gye bujja. Naye munnange olw'ebizibu by'ensi nga bw'obimanyi. Najja awaba kuba nabe Rachel nga yeegayirira nga mutuufu olabe ddala alaba buli kimu kigenda. Naye katukusabire omusajja osanga n'akulira mu Rachel Namiro ate n'osobola okuba nga munnange olema okuddamu okuswala nga bw'oswadde. Naye Sharifa weebeererangamu oluusi naawe
abalonda basula mu nsobe kutuuka ku ekyo bw'omanya nga nti omuntu ogenda mu emmali yenkanidda mubeereremu okitegera oli mukazi munno nalabe nga lekyo yegayirira Sharifa naye munnange Sharifa kale nze Wasswa Emmanuel